Oli mukulaba Mo TV. Gaziyo kumanya kwo. Program da Legal Lens. Manya amateeka. Iwagiddwa Masu Marketing Agency Uganda. Langa naffe. Abalabi baffe aba Mo TV tubaaniriza ne ku mulundi guno programu yaffe ennungi da Legal Lens tuba tumanya mateeka. Era ng'olwaleero ndi ne Counsel Philip Katatenga okuva mu Kata Legal Consultants. Counsel gyebaleko. Kale nnyo. Nawe gyebale nnyo. Kale. Tuuza kuba tulaba. Abalabi baffe aba Mo TV mbalamusizzaako ate ne mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo. Abafunye ebirungi tubeebalizaako Omukama ate n'abafunye okusoomoozebwa tubasabira nti Omukama abayise mu mbeera eyo. Okay, Counsel. Omulabi waffe atulaba ku Mo TV yali etaaze okumanya gwani era ovuddewa? Erinnya Philip Katakenga ndi munnamateeka. Nvudde mu Kata Legal Consultants. Kata Legal Consultants ye legal consultancy firm yaffe esangibwa wano mu Kyotera era nga ndi managing director. Ebisinga ebinkwatako omulabi waffe simanyi biki byali etaaze okumanya bisukkaawo naye Philip Katakenga gw'olaba olwaleero mwana nzaalwa y'Ekyotera. Somedde Kyotera wano mpozi nga bwe tutalina university wano. Olayinza okumbuuza university ki gye yasomeramu mu Kyotera? Awo we naviiramukko ne ŋŋenda ne nsengako ewalala. Mu Luganda tukiyita kuwunga n'empungamukko okusobola okumaliriza emisomo gyange. Naye nga buli kimu ekyange kiri best wano mu Kyotera. My foundation na buli kimu. Ennyabo. Kale Counsel. Abalabi baffe nyongera bajjukizaako nti eno program etutuusibwako Mass Marketing Agency. Counsel, okyota okufuuka lawyer. And what inspired you? Ng'omuntu yenna anaafuuka ekintu kyonna abeera n'olugendo. Okufuuka lawyer kitegeeza osoma amateeka ku university. Naye tosobola kutuukayo nga tovudde wansi. So ng'omuntu yenna alina ekiruubirirwa ekiri professional. Natandika emisomo gyange mu primary. Nasomera ku St. Paul Castle, Kabira eno mu kyalo. Kyalo nno wali eyo. St. Paul Castle, yes. Bwe navaayo ne ŋŋendako ku St. John's Kabwoko nga maze P7 yange ndowooza nasomerawo senior 1. Nenvaayo nasomerayo senior 1 nenvaayo nenzira ku Sacred Heart Kiteredde essomero ly'aba brother. Basinga mugimanyi nga single school. Eyo nno gye namalira senior 4 ate ne senior 6. Eyo nno ng'omuntu yenna alina ekirooto. Nalina ebintu bingi bye neetabamu era bye nakola ng'ebyobukulembeze obw'ensonga naye ng'ekisinga byonna kwe kutuukiriza ebirooto byange by'okubeera munnamateeka oba okulwanirira eddembe. Bwe namala nagenda ku university n'ensoma emyaka gyange 4. Newankubadde COVID yalimu ne gyeyongeramu ne gikoona mu 5. Kyenkana 5 kitundu genda mu 6. Ate oluvannyuma nga maze okutikkira degree yange esooka ne ŋŋenda ku Law Development Center n'ensoma gye tuyita diploma in legal practice. Bwe ntyo bwe navaayo ate kwe kutandikawo kampuni yaffe ya Kata oba faamu yaffe ya Kata Legal Consultants ne bannange abalina ebirooto ebifaanaganako ebyange. Yes. Naye ombuuza nti what inspired me? Inspiration yange y'eyokuba nti injustices zaali nnyingi mu kitundu kyaffe. Actually nali siri wa kubeera munnamateeka. Ne nabeera munnamateeka lwa nsonga ye option gye nalinawo mu kaseera ako. Singa nali supported ekimala nalibedde munnamagye. Wali owulira ogaagala ogayingira Kamala? Ekyalooya nali sikimanyi. Ekyamateeka kino nali sikimanyi naye nga nze mmanyi omuntu ataasa abantu alina okubaako kyali. So mu kaseera ako ndowooza
remember yali 2010 ndowooza muzibu azaala mpanga lwe yakwata omuliro was it n'amasiro g'e Kasubi nalaba Genomu oza yali Geno Katumba Wamala yayina ebintu bye yakola mu kaseera ako okutaasa abantu kuba mu kaseera ako waliwo abaali balabiddwako nga bateeberezebwa okuba nti be baali bakoze ekikolwa ekyo ekyokwokya amasiro naye munnamungi w'omuntu Geno Katumba Wamala alina ekikola kye yakola waliwo omusajja gwe baali bakutte nga batandise okumukuba nti bamulaba ava mu nsiisiremu ng'adduka okusala okudda mu ndala naye ng'ali disguised tebamutegeera bulungi tebaga tabanga ono manyi mu biseera ebyo nga waliwo ekintu ekituuseewo abantu baagala nnyo mob justice okutwalira amateeka mu ngalo tebabizoninga mangu basooka kwakitinga mu kaseera ako bakoleramu ensobi naye Geno Katumba Wamala bwe yajja n'akiraba ekikolwa ekyo yayina pisto buno obumundu obw'omu ngalo n'akuba amasasi mu bbanga n'ajjaawo omusajja oyo so kya inspiring ne ŋŋamba irrespective oba omuntu oyo abadde yakikoze oba teyakikoze asaana okuwulirwa kuba watyanga si yabadde yakikoze mu butuufu oluvannyuma lw'ekiseera nagoberera mawulire nga si yali akikoze so kati neebuuza oba nasigala neebuuza singa mu kaseera ako munnamagye teyaliiwo ki ekyalituuse ku mwami oyo kati nasikibwa ne ŋŋamba nti nja kufuuka muki munnamagye just okulwanirira abalala abatasobola kwerwanako naye lunaku lumu bwe nakyogerako ne muzeeyi buuza oyagala kubeera ki nga munnamagye n'ambuuza lwaki ntaasa abantu teyaseka tekyamusanyula n'asiriikirira bw'ati teyanyega nemmanya kati ekyo takyagala nzeeyi wange wa bigambo bitono nasigalawo nga ndowooza ki kye ŋŋenda okubeerawo nga nsobola okuyimirirawo ku ddembe ly'abantu n'okubataasa ndowooza gwali mwaka gwa 2013 2013 yes erakaayo Kyebe ne wabaawo famire eyalumbibwa baali bagenze kuziika mwannyinaabwe famire neerumbibwa ne bagittamu abantu 9 people were murdered in cold blood mu kaseera ako nalaba nga amagye teganyamba ekisooka ne waka baali nalaba nga reaction yaabwe tegaagadde so nenfuna ekirowoozo nti watyanga mbedde munnamateeka ekyasooka okunzigira nti nga nfuuse omulamuzi bano ne babandeetera mu maaso abaakikoze kiki kye nsobola obbakolera nga ndaba nti nsobola okuteekawo obwenkanya kati nze nagenda okumalako primary nga simanyi looya kye kitegeeza naye nga nkimanyi nti waliyo omulamuzi era kye nagenda nakyo mu maaso ngenda okutuuka mu secondary obwongo bwongera okukula ne mmanya nti n'okufuuka omulamuzi ate olina kusooka kufuuka looya era ekirooto kyange tekifanga be nasoma nabo bampita Justice Carter era we wava erinnya eryo Carter Legal Consultants Justice ye mulamuzi ow'ekkooti enkulu so nkolerera okubeera ekyo. Okay, counsel. Kati counsel wa specializing mu mateeka. Mu mateeka oba okwasaganya wonna sinnaba ku specializinga kuba tuyina areas nyingi civil, criminal, family, corporate and commercial byonna ebyo naye nze sinnaba ku specializinga nkyakuba wonna. Criminal abantu baffe okusinziira gye nsavinga kyotera osanga nti abavubuka abakwatibwa mu misango egya criminal bangi nga tosobola kubaleko specializing mu gy'ettaka which is civil. Ate n'osanga nti ate ab'ettaka omanyi obubbi bw'ettaka ewaffe mu kabira bungi kyotera generally so tosobola kuleka battaka n'oga nti nze kambeere public defendant mu criminal mokka ate ng'abantu baffe bakyayaggayaga so kimbeerera kizibu okuspecializinga mu kaseera kano n'aba business bangi abatamanyi kola contracts abatamanyi bya misolo nga tuyina okuyimirirawo mu mbeera eno ne tubeera nga tuyambako okulaba nga tukomyawo obwenkanya n'okuwa services zaffe z'amateeka mu kitundu kyaffe maybe mu maaso eyo nga tumaze okubaako level gye tuteekawo tujja ku specializinga tugambe
kakati katukwasaganye business oba katukwasaganye ebyettaka oba katugende ne criminal naye nga kati buli muntu tumukwasaganya buli omu. Kale kanso kati leero tugenda kutunuulira ku justice in the communities. Kanso abantu bewansi kale naddala eno mu byalo bafuna okusoomoozebwa mu nsonga z'amateeka. Gwe ebbanga lyomaze mu mateeka kusoomoozebwa ki kolaba abantu baffe ab'omu byalo kwe basanga? Abantu b'omu byalo balina okusoomoozebwa kungi naye okusoomoozebwa okusinga ng'ogyeko n'abantu b'omu kyalo naye okulimba abantu baffe kwe kw'obutamanya mateeka. Yes, tekikwetaagisa kubeera munnamateeka okumanya amateeka naye obutamanya kiki kyakkola oba nga waliwo ekituuseewo wa woolina okulaga kyekisinga okutawaanya abantu baffe. Abantu baffe babbiddwako ettaka lwa nsonga tebamanyi kyakkola, tebamanyi wakulaga. Baamulekwa abafiiriddwa bakadde baabwe ebintu byabwe bitwaliddwa ab'eŋŋanda lwa nsonga tebamanyi kyakkola. So ekisinga okututawaanya kwe kubeera nti situmanyi kyakkola, ignorance about the law. Mu mateeka tulina ekigamba nti ignorance of law is not a defense, nti obutamanya mateeka tekikugisaako musango. So obutamanya kyekisinze oba bwe buzibu bwensinza okusanga mu bantu baffe. Naye ate obutamanya bw'abantu baffe nkisanze nti abantu abamu balina ne sigenda diyita ggume naye abantu abamu baagubira mbutamanya. Osanga ebitundu naddala ebyaffe eyo mu byalo ne bajja nga chairman w'ekitundu ayina embeera gy'abayisaamu yagaba sitampu yatunda amataka gaabwe nojja n'obaluŋŋamya nti chairman kyakola kikyamu musobola okuyita wano ne wano ne mufuna obwenkanya. Kati ne baddayo ku kyalo ne bagamba wookwatira ku chairman kuba chairman yasookerwako yagaba ebbaluwa n'agamba oli mutuuze mu kibuuzo kye neebuuza bw'abanga chairman akubba ddala oba okyetaaga n'ebbaluwa ekukakasa nti oli mutuuze mulungi okuva ewa chairman? Mu butuufu nze mba seetaaga. Abasiraamu bagamba nti abatakyagibwako hadiisi abatakyagibwako hadiisi ya butuuze bulungi because tosobola kujaajenga mutuuze mulungi nga gwe mwennyini oli mutuuze mubi. So you must be what you want to serve. Nga tonnaba kubeera mutuuze mulungi oba tonnaba kugaba butuuze bulungi olina okuba nga oli mutuuze mulungi. Era abachairman bangi mu byalo eyo tufunyeemu obutakkaanya n'okusika omugwa lwa nsonga mbaako bye njagala okutereeza. Ate nga kyekyankomyawo eno mu kyalo nti mbeeko byenkola ki byentereeza byendaba nti abantu baffe basafalinga olw'ensonga tebayina babawa services ezo ng'ate batuweeredde. So kyekyatujja ffe Kampala tujje tusobole okukola ki okwasaganya n'okuyambako okulaba nga tusitula ebitundu byaffe. Kanso misango ki egisinza okutawaanya abantu abo mu byalo byaffe? Abantu byaffe mu byalo emisango gyabwe gisinga kugwa mu ango 3: criminal, civil. Naye mu civil bali nnyo mu misango egikwatagana mu ndagaano zaabwe, ndagaano ze bakola. Tulina abantu naddala nga bamanerendas abatali licensed. Katono nnyo kanso endagaano ez'ebibanja. Tulina endagaano ez'ebibanja okuguzanganya ebibanja ebintu byonna ne bwe zibeera mu mmotoka. Ne tulina endagaano abantu baffe ze bakola. Manye abantu baffe eno mulimu abantu abawola essente naddala bawozi tugiyita mbaata. Mpakamyu nkuwente akuwola emiliyoni 2 n'osinga ennyumba kati n'oteeka ne muwandiika endagaano ndi ntunze nkuguzizza ennyumba yange naye nga ina actual sense omuntu oyo akoze eki amuwoze ssente naye because tali licensed naye security gy'asobola okufuna mu ssente ezo z'abeera amuwadde kwe kukola endagaano ya ntunze lwa nsonga bw'otamusasula olwedda abeera ali secure nti wanguza. Naye ate abasinga tebalinda na kubasasula because bw'akwata bw'ati ku ndagaano nga naye agamba olwedda ekintu kyange kati ogenda kunkola ki. So tusanze obuzibu mu byalo eyo n'abantu endagaano ze bakola kubanga tebali informed. Abantu balowooza nti omuntu bw'abanga tali licensed kuwola ssente, is not a money lender licensed, then tasobola kuwola munne.
Kito kisoboka. Nga bwe nakuwola. Kyoga nakubeera na license okuwola. Nedda. Tulina ze tuyita friendly loans. Naye abantu baffe tebazimanyi. Aye tebagala za appreciatinga. Oli ne bw'omugamba nga yenna nnyine ssente n'omugamba nti tulina gye tuyita friendly loan tugiwola tutira ndaga tugikola bwe tuti. Ng'eragira ddala nti owoze. Awulira tali secure. Because ali ignorant akimanyi etteeka ligamba. Oba tolina license tokola ki? Towola. Kati bw'omugamba bya friendly loan. Agamukwano. Bwe banaagaana okunsasula. N'aleeta bya friendship n'aleeta byaki. Ne kiwunzika nti olw'okuba oli ali mu kizibu ssente azaagala. N'agamba nti kale tukole ntunze. So endagaano ezo zivaako nnyo buki? Obuzibu. Then tulina ba land grabbers bangi. Ababbi b'ettaka. Simanyi lwaki abagagga beeyinodde nnyo mu kyotera wano. Naye ng'abagagga abo tebaagala kufuna bugagga oba assets mu mikono miki? Mituufu. Omuntu ajja n'awamba ettaka n'atandika okusengulako abasenze oba abatuuze baakwo. Nga n'ekyapa akiyina. Yes. Abatuuze be yakola ki? Be yasangako. So ate abatuuze baffe n'osanga nga 80 ku 100 bo bagenze bateese n'omugagga ali mu babbako ettaka. Nga balina endowooza egamba era balina ne babbulooka babayite mabega nga babaga tulina kyekkola mugagga. Omugagga tosobola musinga. Exactly. So n'osanga nti abantu 10 80 kigenze. 2 ne kusigalako 15 ne babatiisa nabo ne bagamba wayi nze okuleka obwana bwange kankole ki? Kati 5 ate bo ne babadondola nti ettaka eryali badde oba ekibanja ekyali badde ekya miliyoni 2. Mugagga namuganza nkuwa 5. Oba toyagala? Bireke. Nze nkuwa 5. Namusiba. Olwaba ali mutwalako ku mpaka. Omugagga asobola okugula ettaka bw'ati. Bano bonna n'abagula n'akuleka wano wakati. Kati n'akugamba eno n'asibayo fence. Yasibye ettaka lye. N'osigala wano wakati nga tosobola na kufuluma genda ku dduuka. Kati bw'ofuluma n'oyita wano ewuwe kuba aba yagulayo nga kwata trespass. So ebizibu by'abantu baffe mu kyalo bingi. Bwe tugenda mu criminal waliwo emisango abantu gye bakola. Abaana abato bakwatibwa. Abakyala bakwatibwa defilement rape. Waliyo obubbi bungi. Naye weesanga nti omwana akwatiddwa myaka 6 bamutuusizaako ogw'obuliisa maanyi ne bagenda ku poliisi. Bwe bagenda ku poliisi n'osanga ng'omusango tegugenze wa state, omusango gufiiridde wano ku poliisi bali mu kuteesa. Eyakutte ateesa ne bazadde bono gwe bakoze eki gwe bakutte. Ekibuuzo kiri nti system bwete bw'erina okutambula. Is that how the legal justice should do what? Should move? No. Criminal tebeera mu kuteesa ku sseeryo. Kubanga omuntu gw'obeera wakoze ekikyamu kati ng'omwana oyo tulina bw'ogenda kumuwa justice. Kati tugambe nti kale omuwadde ssente nti owadde abazadde ssente bamujjanjabe. Olwo omwana justice abeera agifunye atya? Tugambe nti wabaddewo mmadde oba manslaughter, omuntu attiddwa. Kaakati oli n'agamba nti ffe tuwe miliyoni 2 ffe tukiveeko. Ekibuuzo kiri nti oli eyafudde aba afunye obwenkanya. Because irrespective of omuntu mufu oba mulamu asaana okufuna obuki? Ate olaba tulina n'eddembe ly'abafu. Olaba n'ebyobugagga byabwe tubikuuma. Muzaddewo bw'afa. Omufu tawoza na mulamu. Omufu takola atya? Tawoza na mulamu. Omufu awoza. Ebiseera omufu awoza. Olaba waliwo abatera okuŋŋamba you were counsel for the deceased. You were counsel for the deceased. Kubanga bw'obanga oyina ettaka lyo nga liri mannyago saagala gezesa ku ggwe bayinza okugamba nti ngenda kutta. Omuntu yenna ng'ayina ettaka nga liri mannyago ekyapa kiri mannyago n'afa. Gw'olowooza nti osobola okuva erino ojja n'olitwala butwazi? Anti abaako n'abantu. Webale nnyo abaako n'abantu. Abantu abo bwe bajja nga babanja ettaka eryo bagamba ettaka lya taata, ettaka lya maama. Ekyapa kino kiba kisoma ani? Mufu. Olwo aba tawoza? Aba awoza. Omusika si yawoza. Olwo mufu aba ali mu kuwoza. Gwotalabako. Naye bikoze ekipapula kikola ki? Weekiri. Kati omufu asobola okusinga omusango nnyo. Asinga. N'awangula n'okwangula. Nnyo. Era ne bagamba baliyirira omuki? Omufu. So byogenda okuliyirira n'efuuka estate ey'omufu. Olwo abaana ne bajja ne bagaba n'estate yeyo. Oba ntegedde bulungi. However, omuntu bw'aba afudde tufuna administrator.
oba omuntu agenda okuraninga ebintu ebyo ku lulwe. Okay, nti taata wange bw'abanga afudde, case in point, tufuna administrator. Administrator ye muntu addukanya ebintu by'omugenzi ku lulwe ye waatali. Kakati administrator oyo yabeera taata mu kaseera ako. Okay, buli kimu ky'abaakola akikola nga administrator owaani ow'omugenzi. Kale kansawo tujja kukomaawoko katono. Abalabi baffe abalungi nyongera obbajukizaako Victoria Feeds abasangibwa opposite Rotary Triangle batunda emmere y'enkoko, emmere y'ebisolo byonna, ebirungo byonna mugende mubanoonyeeko. Katukomewo. Program The Legal Lens. Manya amateeka. Manya amateeka. Iwagiddwa Masu Marketing Agency Uganda. Langa naffe. Oli mu kulaba Mo TV. Gaziya okumanya